Abakozi mu dduuka lya Concept Logistics Solutions bawuniikiridde oluvannyuma lw'abantu abataddentegekeka okuyingira ne banyaga ebintu byonna ekiro ekikeesezza olwaleero. Salayo staff yena neyita gaadi nga taliyo tambula kunesanga emunde nga wagisudde wansi wa motoka awo waliwo kavolo kapaakinze waweerwa awo kati nekutandika kumunyoya ne soka netunula munda kikiri omunda nga tewali muntu yena aliyo naye nga olugi bazimenye ebintu babifulumiza. Bamenye offices zaffe ne batwala kompyuta zaffe ne sola. Tetunamanya muwendo quantity y'ebintu bye batutte naye nga bingi kuba bamenye store zaffe. Tulina omusirikale akuuma buli kiro naye twamusanze nga tayogera ali unconscious n'emmundu nga bagimuggyeko eri awo. Ebintu bya bukadde na bukadde bye byanyagiddwa nga n'ebisinga bibadde bikyalina bipya nga byakaleetebwa. Ababbi batutte n'emmotoka y'edduuka wabula oluvannyuma poliisi egizudde mu bitundu by'ekireka nga gye yasuuliddwa. Yatusuubira era ebintu kuba twabadde twakatikkula konteyina ya sola ne kompyuta zaffe so tusuubira era muwendo bintu bya muwendo munene. Naye nga tujja kuba tubalamu nga poliisi emaze okukola ogwayo tulabe omuwendo gw'ebintu ebyabbiddwa. Kigambibwa nti abanyazi emmotoka eno bandibanga gye bakozesezza okutwaliramu ebintu bye babbye. Poliisi yatandise dda okunoonyereza ku bunyazi buno.